Ekitongole kya Kampala Capital City Authority kitandise kaweefube waakyo ow'okuyonja ebitundu bya Kampala era nga kikolaganira wamu ne bammeeya b'amagombolola. Kaweefube ono atandikidde mu ggombolola ly'e Makindye nga mmeeya w'ekitundu kino Ali Kasirye Nganda yakulembeddemu bulungi bwansi. Kaweefube ono yeetabiddwamu n'ebitongole ebirala omuli eky'amagye g'eggwanga, Uganda Cares, Cavendish University n'ebirala. Amayumba g'abantu gafuuyiddwa okutta ebiwuka ng'ebiku n'ebiyenje, emyala gigogoddwa, ebisaka bisaayiddwa ne kasasiro ayooleddwa. Meeya w'e Makindye Ali Kasirye Nganda ategeezezza nti kaweefube ono singa baba bamutaddeko essira n'abatuuze ne bamwettanira ajja kukendeeza ku bujama mu bifo eby'enjawulo n'endwadde eziva mu bujama nga kolera. Tetujja kubeera mu mbeera eno nga bunaku tulinda biva waggulu. So wabeerewo omutemwa ogusomesa abantu. Kubanga buli omuntu w'omujja mu butamanya teri ndwadde mbi nga butamanya. Abantu abasinga obalabye tebannamanya nti ne toyireti ya mugaso. Ate nga n'eyo toyireti ya mugaso nnyo kubanga nga walidde bulungi ebintu ebigonda n'okola emirimu gyayo okufuna amaanyi n'okweyagala. So n'olwekyo bwe buvunaanyizibwa bwe tulina nze ne kanso yange okulaba nga tutambuza omusomo guno n'okulaba nga tuyonja. Beera mbega wa munno olaba munno wateeka obucafu mugambe nti nedda bwe tujja okusobola okukuuma obuyonjo mu Luka Makindye 1. Bo aba Uganda Cares nga bakolaganira wamu n'ekitongole kya KCCA bakoze ogwabwe ogw'okutuusa ku bantu ebyobulamu awatali nsimbi zisasuliddwa. Abantu bakebeddwa akawuka akaleeta mukenenya era n'obupiira bugalimpitawa ne bugabibwa. Lunaku luno olwaleero abasawo we bali ab'okwebeezebwako bali wano mu ttenteero. Abasawo abavudde mu ebitundu bya Kampala bisoomoozebwa kasasiro asuulibwa mu myala ekiviirako amazzi okuleggama mu bitundu ebitali bimu n'amataba singa enkuba ebeera etonnye era singa abatuuze bakolaganira wamu n'abakulembeze baabwe nga bateeka essira ku bulungi bwansi endwadde eziva ku bujama zandikubibwa oluku mu mutwe. Ku lwa Kingdom TV, Madri Nabukeera amalindirire. This is Kingdom TV.